Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obanga otuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Amawulire agava mu Democratic Republic of Congo si malungi eri eggye lya Uganda wano yetwandiise Uganda People's Defence Force erya UPDF erikulibwa General Muhoozi Kainerugaba nga CDF w'eggye lino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno omwaka guno nga gutandika amagye g'eggwanga ekkulu aga Uganda erya UPDF lyadeployingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olwa endagaano eyakolebwa wakati w'eggwanga erya DRC ssaako n'eggwanga erya Uganda. Abajaasi bano badeployingibwa ne batwalibwa mu bitundu omuli Ituri, Bunia ssaako ne mu Northern Kivu byonna ebitundu ebyo basobole okuba nga batebenkeza emirembe ng'ekigendererwa kya kusapulesinga kugobawo bayeekera bano abakoddeko ssaako n'aba ADF abamaze ebbanga nga bagomye eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ssaako n'eggwanga erya Uganda naddala ku nsalo. Ennaku zino amawulire agadde gavaayo omwogezi w'eggye lino erya UPDF omupya Charles Magezi ng'agezaako okulaga obuwanguzi bwe bayiseemu nga aba UPDF abadeployingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Lwitwala amawulire agafuluma nga galaga obuwanguzi bwa UPDF era nga bavuddeyo nga beewaana nti batta abayeekera abaali basoba mu 424 be baafa. Wabula ba casualties wano amawulire gaali gatankanizibwa ku bajaasi b'e Uganda abaalumizibwa oba abaaluzinga obulamu bwabwe mu lulumbagano olwakolebwa mu biseera ebyo. Wabula ate amawulire agavaayo leero galaga nti nno waliwo ebyama ebikusibwa okuva eri mu Democratic Republic of Congo n'eggye ekkulu erya UPDF wano mu Uganda nga kigambibwa nti amagye g'eggwanga erya UPDF erya Uganda gaakoleddwako obulumbaganyi eri mu Democratic Republic of Congo era ebyogerebwa ku social media ebisaculatinga biraga nti nno abajaasi abawera oba abasukka mu 600 be baafudde. Wabula amawulire agoogerwa agava mu UPDF spokesperson Charles Magezi agamba nti baafunye success mu bulumbaganyi obwagenze mu maaso n'okukolebwa era ba casualties nga 4 ssaako n'abaafudde 74. Wabula abatuuze bagamba nti bo balabyeko emirambo nga gikususibwa eri mu mambuka g'eggwanga erya Uganda eggulu. Wabula ekibennyamiza nti eggye lino erya UPDF terinavaayo kwogera ku ebyo ebigenda mu maaso ebigambibwa nti nno abajaasi kyenkana 600 be baafiiridde mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku ggye lino erya UPDF eggye lya Uganda. Kino kiba kiraga ki? Kiba kiraga nti nno amagye gonna agadeployingibwa wabweru wa Uganda tegali mu mbeera nnungi. Kigambibwa nti nno aba UPDF bagenze maaso n'okutiisatiisa bannannyini casualties bano abaafunye obuvune oba abaaluzinze obulamu bwabwe mu bitundu ebyo baleme kwogera na kuvaayo ku social media kwogera bigambo bino wammanga. Wabula kigambibwa nti ebyama bivuddeyo oluvannyuma lw'okugabako emirambo 74 mu batuuze mu bannannyini gyo abaafiiridde mu Democratic Republic of Congo naye nga kigambibwa emirambo egimu gikusibiddwa ne zitwalibwa ku barracks eri mu ggulu okusobola okulaba nga bakukusa obujulizi. Era kino kigenze mu maaso n'okuba nga kyewuunyisa abantu okuba nga amagye agadeployinga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo galina bukukusibwa nga gakomawo ewaka. Waaki UPDF batevaayo n'eraga eggwanga amazima ku ky'okudeployinga amagye mu mawanga ag'ebunaayira. Oli ku UG Updates TV nyongera okujjukiza gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagaliza olunaku olulungi abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mbagaliza olunaku olulungi mweraba. Yes, oli ku UG Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde
temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe omukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo nnamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mwabatana subscribinga mugende maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.